Katono nnyo eddakiika ziizino ziri 30 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi baddimu ebitukuttekuttemu ebitalengerwa mangu kulamusiza na gy'osinzira okuwuliza 89.2 Emmandoso puroguramu neyitibwa kkiriza oba lunaku lwa bbalaza ennaku zomwe ziri 13 omwezi ogwokutaano May 2024 tubeetonda okutandika nga buyisemu katono naye ensonga tetwagirengerawo mangu naye egonjoddwa tujja kusobola okutandikira wano ati tulabe beebaze bonna musobodde okukola eyo gimuli mwebale nnyo mwebalire ddala naffe gye tuli mwebalire ddala okulaba nti mutaddeko CBS fe omulimu gwaffe gwakuleeta abantu ne mukubaganya ebirowoozo nabo ne mutuwulira ensi nga bw'etambula mugenyi waffe atuuse saba abuuzeeko seba abuuzeeko n'amannya go seba Sebo omukubiriza wa programu akawungezi kaleero omukulu Medi Nsereko nkwebaza nate okoowerebwa okujja okuweereza abantu bannyinimu okubaganya ebirowoozo ebitali bimu ate n'okwebaza management ya 89.2 ekiseera kino eky'essaawa 2 zeewaayo okumanyisa abantu b'ensi eno biki ebigenda mu maaso na biki ebirungi ku lwaffe nga bannansi ate ssebo naawe omuweereza okutwala akadde okulokolangayo ebintu ebitali bimu ebisobola okuzimba bannansi okugenda mu maaso abantu ba Katonda mwenna abaagalwa abalungi abali ku mpewo essaawa zino okuwuliriza mbalamusiza naddala batuuze bannange ab'omuluka ogw'Ennamulanda mu Kajanstown Council eggombola ya Musaale Sisa na abeewaffe bannabusiro bonna okutwaliza awamu bannabulemeezi bannasingo n'ebitundu ebirala mbaagaliza akawungezi kano akalungi n'okuwuliriza mu ebyo tugenda okubaganyako ebirowoozo. Amannya bagategedde sebo? Sebo erinnya ndi Lubwama Richard Mukubabyasi. Lubwama Richard Mukubabyasi. Era ssentebe w'omuluka ogw'Ennamulanda mu Kajanstown Council eggombola ya Musaale Sisa. Mukubabyasi. Wangi sebo. Lubwama? Yes sebo. Okay. Erikaadi. Eryabatiisimu eryo eryampeebwa. Ampuliza bingi ebiri mu ggwanga era nga ebiri mu ggwanga ampuliza y'ensonga y'okubala abantu bagambamu eyo ffe tetunabalaba naye ng'ate okubalibwa kikukakata gwe ng'omuntu twali tusomesa ku leediyo ya Beene nti 2024 kuno okulonda kugenda kwera kwa mwezi gwa 11 ng'era kuno kuva lwe twava mu independence kwefuga kati kuno omulundi gwenda kubeera gwa 6 nga bannaffe batubala twaleese ku mukutuguli minisita Segolobi nannyonnyola ne mukulu James Muwonge ne bannyonnyola ensonga ebyokuwala abantu bano naye bingi ebikirimu kutegeeza batandika okutubala 1911 ne batubala gavumenti ezaaliko ez'abazungu batwala emirundi 5 gye bayita colonial government batwala emirundi 5 alifuna independence bakatubala emirundi 6 Lubwama oyesebo eggwanga lyagala kumanya ekyokubala abantu bano yesebo kiki kyetulina okukola tusaanidde kumanya ki sebo mukulu Medi weebale nnyo weebalire ddala naye nga batugambye obukadde busukka mu 10 bwe bwakabalibwa batugambye abalibwa kubanga nange ssebo olunaku olusooka olwokutaano mu muluka gwewange era n'ekyalo kyemmazeeko emyaka 41 ssebo nasooka nze nali empanga ssentebe w'omuluka nayisibwa mu ebyo ebiteekebwa ebyokubala era n'amakulu g'okubalibwa nze ng'omuntu n'ab'enju yange ate ne ku lw'amaka ago biki ebiteekwa okubeeramu nze nno mukulu Medi ku mirundi 11 n'akatwala emirundi 6 egijjudde nga bambala ogwataano mu 9 gwampitako kubanga wali wabula myaka mibale ndyoke nzije mu bulamu bw'ensi eno kakati ogwataano mu 9 ogwo saaliwo naye 69 nabalibwa nga nzaaliddwa mu Greater Mbende District era kye tuyita Kiboga Town Council Kiboga yali mu Greater Mbende
era mu 1969 abato n'abakulu twali 641 taata maama ne baganda bange n'abataka abalala twali 641 omulundi ogwokubiri nembalibwera Kibuga Singo mu mwaka gw'ekinaana January nga 18 1998 munywanyi waffe omugenzi Sedduge nsi egula mirambo gulyokereeyo Paulo Mwanga ng'akulembedde omugenzi Gugudde Sam Odaka eyali in charge planning and economic development baatuteekera okutubala era 18 January twabalibwa ewaffe nno Kibuga Town Council omulundi ogwo twali 2889 nga tweyongedde ebitundu byali 15 15.6% nga tuli mu bwagaggavu bwa square kilometer 19.6 era olwaleero bwe twatuukira mu 2014 nga abantu beeyongedde okubeera 1,938 so omwaka gwa 9 twalina okubala n'ogwa 21 twalina okubala n'ogwa 2014 kakati mu nteekateeka eno yonna okubala kuno okw'abantu kuyina amakulu amalungi aga buli sekita okuteekerateekera ensi oba eggwanga okugenda kwalyo mu maaso n'okulabika biki ebyo ebibulamu kati bwe tutunuulira nti 1911 nze naawe ne bataata baffe tebaaliwo bajjajjaffe abazaala bakitaffe ne bamaama baffe be baaliwo omulundi ogwa 1911 abaami n'abakyala bali obukadde 2,466,325 era bw'ogenda ttiimu y'abajjajjaffe abaali e Masuuliita eggombolola enamba eya Town Council Masuuliita gye tulina olwaleero n'eggombolola yaako gye tuyita Greater Masuuliita 1911 baali tebasukka bantu bawera 30 eggombolola enamba mu kiseera ekyo kakati ensi olwaleero Busiro w'e Masuuliita lyali ttale jereere erisinga obungi ne Namayumba ne Kakiri wadde ne Wakiso mu myuka ono gwe tulaba olwaleero bwe twaddako 1921 abantu baali obukadde 2,855,468 ogwa 31 obukadde 3,542,281 ne tujja mu 48 obukadde 4,958,552 59 ne babeera obukadde 6,44,958 69 Medi Nsereka abalibwa ne Mukuba Byasi olwo ne twegatta ku muwendo ogwafuka obukadde 9,5,3,551 omwaka ogw'ekinaana ne tubeera obukadde 12,636,179 ogwa 91 obukadde 16,667,175 22 obukadde 24 22,297 so 214 ne tukomekeza nga twali obukadde 34,3,465 mu bino byonna Masuuliita eya 1969 gye tutwala kati abatuwuliriza okugezerezaako oba eggombolola y'ebukomero eggombolola y'ebukomero naye yali yetwala Kikandwa n'etwala Kibuga Town Council gy'olaba olwaleero eggombolola Kibiga n'ogyotwala Lwamata n'otwala Muwanga eyo yonna yali ggombolola ki emu era enteekateeka ensolo enkambwe empologoma awamu ekigambo kyengo otwale empisi embizi ez'omu nsiko otwale enjovu n'embogo nga be baana baliyo abeegazaanyiza mu North Singo okusinga abantu era omugenzi Brigadier General Peter Kerim bajjajjabo okujja ebukomero gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olwaleero ne baleeta nga bo mu buzaale bwabwe balina enteekateeka eyeeraga okulwanyisa ensolo enkambwe
ye ttiimu y'abooluganda abaluulu abalugwala abamadi abalendu abakebu okujja mu bulemeezi buluuli awamu n'essingo n'ebitundu ebimu bino ebya Busiro. Kakati mbino byonna Medi Nsereko we twogeredde wali nti Masuuliita eya 69 eggombolola ze twayina ekiseera ekyo n'Emiruka n'Amasaza ne disitulikiti mu 69 twalina disitulikiti 21. Olwaleero tuyina 146. Okubalaba kunaggwa enteekateeka ya mukulu by'Abakama zigenda kufuuka disitulikiti 155. Matiya Kasaija mu minisitule ye ey'ebyensimbi 15 June agenda kulaga projected population size ey'Abannayuganda. So nga mu myezi ebiri okuva olwaleero ogwokutaano n'ogwomukaaga bagenda tuwa provisional results eza population census eno, ate emyezi 6 bwe ginaayitawo balyoke batuwe final report. Kakati oli ku Manduso. Oli ku Manduso nkwebeza kwanti oli ku mukutu guno gwa 49 katanyuza 2 tulina omukuba byasi mutunze by'obufuzi mubuuza nti bannansi kigwanidde okubalibwa nyinga kibayamba kitya mukuba byasi kiwudde ekyo sebo teri awakanya nkola yakubalibwa. Yes. Era abaginamu ensonga ezali nnungi ekyo si kirungi. Tukkiriza ndokubala kugasa naye abantu njala gwe babuli ku ndaba y'ebintu kibayamba kibagasa kitya ekyokubalibwa mukuba byasi. Sebo webale nnyo webale ddala wetugendedde mu kuwummulamu bino bituyamba bitya nti mukulu Medi Omuyisiraamu n'Omukristo mukuba byasi ne Yozefu Semwanga Eggangu Omukristaayo bamanya nti obwasaabalabirizi bw'Abakristaayo mu Uganda olwaleero benkana ki. Ekereziya wa Katonda Ssaabasumba Semwogerere ne bassabasumba banne ku lwa Western Region ekigambo kya Embarara awamu ne Eastern Region ne Northern Region endo. Era Abakristaayo ne batandika okuteekerateekera Obukristaayo olw'embeera ezitali zimu mu mbeera y'ebyensoma, embeera y'ebyobulamu n'enteekateeka n'embeera y'amaka g'Abakristaayo ageesiimisa bwe galina okubeera. So ng'ekyo bwe kigwa eri Omuyisiraamu era eri Omukatuliki eri owa Pentecostal Church n'oyo ayinza okuba nga tayina. Era eno yenteekateeka erabika nti amasomero gaffe lwemwedde lugungudde olwaleero bwe gaali mu gy'ataano bwe gaali mu gy'enkaaga n'egy'ensanvu. Obuyivu bw'ekiseera ekyo abaakatikamu abaali nga abasomesa ba certificate na diploma olwaleero balinnye dda ne baba n'abasomesa abalina first degree ne masters degree n'abalala nga balina PhD. Bwe batutuuse ku ddaala eryo omuwendo ogubaliddwa abantu bagenda kugasa batya Busiro North, bagenda kugasa batya Busiro South, bagenda kugasa batya Entebbe Municipality, bagenda kugasa batya Isinjiro, bagenda kugasa batya Kyeruhura oba Kazo, bagasa batya Bushenyi ey'olwaleero ne Greater Bushenyi eyali eyawamu. Era kiyamba kitya essaza Bulemeezi okuva mu 1911 bwe baali okutuuka olwaleero. Essaza ly'Essingo erya square miles z'ettaka 2548 abantu abaali 1911 abatawera 5,000 olwaleero nga bali mu bukadde Ssingo ng'essaza enteekateeka ya buli kimu ennyumba ze basulamu olwaleero oluli ng'ogenda okubala nti bw'ogenda mu North Ssingo okuva mu mwaka gw'19 ng'ettegula tubala ly'omugenzi William Kalema n'omukyala Rhoda Kalema. Era nga bw'osala ttiimu eddako nti omugenzi Magobwe
evvumba nga lyettegula eryali eryokubiri mu disitulikiti y'Ekibuga ne Kyankwanzi. Olwaleero amategula agava e Butema n'agava e Kajjansi amayumba g'eddaala kuba luli kyabanga bapaatiri abeekereziya nga basula mu mategula ne abagagga babinojjo abafuna eddaala eryo. Kakati olwaleero bwe tugenda mu Busiro North mu 1959 etaali ttegula, olwaleero mu Gyenkaaga ne wabeerayo amategula ng'ana. Kakati olwaleero nga geeyongedde. Ekyo baga nti obulamu bw'abantu mmedi abava mu Busiro North luli abaakomanga ku myaka 5 okuwangaala. Kiba kizze nti obuwangaazi bw'abamedi okusula obulungi, embeera y'ebyobulamu obulungi, okusoma kwa Medi Nsereko okulungi, n'ateekateeka abaana be, n'ateekateeka amaka ge, n'embeera y'obulamu okulya kwa Medi Nsereko, okunywa nti Medi Nsereko alya ekyenkya, ye waba alidde ekyenkya alya kikomando ekya capati n'ebijanjaalo, oba akeera enkya ne bamuteekerateekera eminwe gy'amatoke okuli katunkuma, okuli ebbuga, okuli doodo, awamu n'ekifenensi emiwula bagimuteereddeko. Olwaleero Medi Nsereko omunwe gwa bbogo yagwalidde, oba sukaali ndizo waffe oyo weerwemwedde. Kakati mulaga nti ekyo mu bulamu bwa Medi Nsereko bulina kye bumwongerako. Luli twafunanga endwadde, emisolo enkambwe, tusula mu nsiisira, ne zaabya ensiisira ne zitugajambula. Naye olwaleero Medi Nsereko alina ekikomera. Olwaleero geeti omutuukako ddi nga ne tekinologi omupya kamera aziyina. Era mu bino abazze okubala abantu balina ekigambo handbill erimu ebibuuzo ebiteekateeka Medi Nsereko ng'era kuli kuba twali mu nkola ya analog 2014. Ku luno abantu babawadde tabs ze bakozesa okusobozesa abantu okubanguyizaako. Nankubadde embeera egamba gwakanga musana. Luli okubala abantu kwalinga kwa kalamu na lupapula. Ina lupapula. Na kitabo. Kasuku. Mwandika. Kati volume ya pages 600. Olwaleero balina obuuma. Naye ababbi bakabba balabiseeyo poliisi eyogedde nti olw'ensonga 5 bakabba kese ziri 5. Ziri reported nga ababbyeko obuuma. Yes. Bw'ati omugezi wa poliisi bw'agambye. Yes. Kakati ne tuddako nti eyo kigambo kubala. Bwe tuvaayo eyo mu nkola y'ebitabo. Yes. Eya kalaamu n'ebitabo. Ne tujja. Kakati kiba kitegeeza Medi. Tuli ku nkola ya computer. Tuvudde mu omulembe oguli digital. Olwaleero Medi anyegabunyiza pesa nga bw'anyiga essimu seereza. Wadde embeera ya seereza yajja ali mu mbeera oluvannyuma lw'okuva mu analogo. Kubanga kakati speed abaana abewa Medi Nsereko kubanyigira amapeesa ga computer. Era ebiseera ebimu Medi wadde seereza agiina amaliriza nga obuntu obumu obwo obujja abubuuza abaana awaka. Nti mwana wange na application ebeera etya, ogenda okakkana ng'omwana ow'emyaka 8 ate mwana wattu wazanyisa essimu okusinga omuzadde. Kakati awo wetuje level okusinga taata we wetutuuse oba ne maama we. Era mu bino mu nteekateeka y'obukulembeze. Yes. Byabakama wayolwa olwampita omwaka guno myezi 2 egiyise nti Byabakama ali mu program strategic plan roadmap egenda okwongeza district okubeera okuva 140 okufuuka 155 ne constituencies bwe zityo ne counties bwe zityo n'amagombolola emiruka n'ebyalo. Linda ko nkitegere bulungi. Omulamuzi Byabakama. Yes. N'akakiiko ke awuliza kimanyi nti wali enteekateeka y'okwongera disitulikiti endala izo okuva 146 zifuuka 155 zibadde 146 zigenda kufuuka 155 nabwe kiri ne constituency bwe zityo nazo bagenda zongerayo. Kakati constituency ejetya lindako mwami kwa byasi lubwamu constituency tubadde na mmeka 353 constituency. Yes. 353 bateekateeka okwongerayo endala. Bwe tunaagenda okumaliza okubala kuno omwaka gwa 2026 zijja kuba 309. 353 tolako 309 tolako 353 zijja 37 empya zijja. Musa ziba mmeka yono Musa manyoko. 37
bisatu mu kyenda bisatu ataano mu ssatu bisatu kyenda zijja kuba 37 ezijja kakati ezo bagenda gamba population size constituency 37 ezijja wanti Busiro North na Mayumba Greater Namayumba efuke constituency yetongodde Greater Masulita efuke constituency Greater Kachiri efuke constituency bagate Kachiri ne Masulita Masulita esigala yokka tebajigala ku Namayumba Masulita Town Council ne Gombola efuka constituency era munywanyi wo muwada bino byalina okuwuliriza era abenamayumba obugazi bw'ekitundu ekyo ogamba Namayumba Town Council ne Gombolola bifuka constituency geographical features eziriyo kakati mu kubala kuno okw'abantu kyekigenda okutuleeta okufuuka ekyo kuba byabakama akulaga nti olwaleero district ziri 146 counties amasaza 312 ekiyitibwa constituency 353 Amagombolola Town Councils 2211 emiruka omutwalo 169 ebyalo emitwalo 7512 polling station zibadde emitwalo 314 ng'abategekebwa okulonda bali obukadde 18,113 kati olwaleero byabaka ma projection gyayina kugamba district 15 yalage counties 35 ejje ku 390 constituency Amagombolola gafuke 1310 emiruka omutwalo 1014 ebyalo emitwalo 8 ne polling stations zifuke emitwalo 412 kakati kino medi kikuzaayo sibiyiye oba sitting government NRM oba oli mu opposition party kakati olwaliro bino byonna enjuyi ziyambibwa oluvannyuma lw'okumanya omuwendo gw'abantu era omuwendo gw'abantu bwetuddayo bino byonna bigenda kutuukibwako yes oluvannyuma lw'okumanya omuwendo gw'abantu kireke byabakama kuteebereza tufune constituency 9 yes tufuneyo ne Amagombolola constituency 37 constituency jafuna 37 yes tufuneyo Amagombolola 9 district 9 empya ezijja kakati okkiriza ogaane ne constituency 37 wadde sitting president agamba nti kigwanidde niwe gye mugamba concept terusa ku ekyo yeeno criteria gye tugoberera okuforminga constituency empya yeeriwa ye district empya zijja zitya emiruka kuba kati oddayo nti 69 nze lwensooka okubalibwa twalina district 21 ekiseera ekyo omundi ogwokubigwe n'addamu okubalibwa twalina district 33 mu 9 ne zibeera 38 22,256 214 ne zibeera 112 kati bwe tunaamaliriza okubalibwa okwa 224 zigenda kubeera 155 ne bajja nti amasaza mu 69 amasaza mu 69 gaali 111 8 ne gabeera 140 9 163 ne 12 ligasiga tegakyuse tegakyuka kakati bwe tugenda mu 2014 counties zino ziba 184 so kati ate nkulaze projection eya byabakama ne mukyala wa Ngadya owa Human Rights Commission kubanga constitutionally zino be bali mandated to carry out civic education mu Uganda yonna nga bwakalaba okuva omwezi guno oguyise okuvanga 3 ye tiimu gye twagenda nayo mu maaso nejja mu Northern Region Elango Acholi ne Teso ne West Nile bali mu civic education for the last 3 weeks basomesa bateekateeka bantu Uganda People's Congress eteeka bantu eteekateeka FDC eteekateeka NRM eteekateeka PPP eteekateeka naye bw'ojja mu Wakiso bw'ogenda Masulita bw'ogenda ekibuga bw'ogenda Nakaseke Kapeeka okuteekateeka abantu tekuliiyo ampuliza nkuba byasi babala abantu batugambye munaku 2 wakabala abantu milioni 10
ate mu byase emboozi ebaddemu ekipya tukubala kwaba tufunamu kiki tujja kwa kwekwasa bajja gamba wangadde n'omukulu wa byokulonda the president oyagala bino naye kusinzira ku bungi bw'abantu ebinaava mu kubala abantu wateekeddwa okubaayo constituency endala 37 yes tubeere naye omwenda ki magombolola constituency endala empya 37 district 9 olwaleero tufuneyo district endala empya 9 kusinzira ku by'abantu ate ne constituency endala 37 kusinzira ku kubala kw'abantu n'ebyalo bifuuke emitwalo 8 n'ebyalo bagenda byongera mu kitegeeza nti wetabe mu kulonda mu kubalabibwa kw'abantu wetabe mu kubala kw'abantu kikuwa ekifaananyi ekijja ogenda kubeera otya 226 nga n'ebibuuzo ebitali bimu byebagenda okubanga Sebo wangi ebale kuweereza kali munange amannya Charles Rubinga yes mbera namuŋoona balamedi nkwebaza bambi okutunoonyeza mukuba byasi yes sir tukirize tugaane mukuba byasi batandika okunnyonnyola yes sir okakkana constituency empya zijja 37 kintiisizza nensaba Katonda ali waggulu ataase ensi eno naye balamedi mukuba byasi muwulidde bulungi musajja wange nyina gwe watukyazanga ku bimeeza era gwe otufudde kye tuli balamedi ze kijja kwerabira naye nja okutegeeza mukuba byasi simanyi gye tulaga buli bwe babala ne bongeza bw'olya emmese ne bakuwa constituency okiwuliriza balamedi okay maliriza balamedi yes sir mukuba byasi essala ya leero tumaze okubalibwa naye kkiriza bwogaane balina bye bagenda okuyisaawo mu ngeri yaabwe naye bongedde constituency ogenda kulaba nga buli wotambula bigere bitano waliwo omubaka wa palamenti mukama atusaasire Charles namuŋoona eddakiika zizino kugamba bugambi nti okubala abantu kujja kuvaamu ebintu bingi mu byo oba munabyafuzi oyagala obuweza kusembere kumpi constituency empya ezijja kuva mu kubala abantu zijja kubeera 37 districts zigenda kubeerako kuzitubadde 16 twongereko endala 9 kuba bino bijja kusinzira gwe ali awo bagenda okukubalira wanje bwana Medi sebo tata nkulamusizzaako nnyo nange munnange mukuba byasi mulamusizzaako nnyo amannya ze Rashidi babanga bulijjo yes sebo nsinza nnaganga gomba kale kino kye neebuuza yes sebo constituency wabagenda zongerako ati ni constituency neziriwo bana abakulembeze abazirimu tibazirambula nazirambula kibakitegeeza Medi wangi ntimaliza sebo kiba kitegeeza Medi ogamba constituency bazongereko ate nezino eziriwo zikyagaanye emirimu okutambula obulungi kiba kitegeeza omuntu wa wansi agenda kunyigirizibwa nnyo ekintu kye mbadde ngenda okufunako nemanyiro constituency zitono nnyo ate bazigaziye ne ssente zaffe ziba zigenda nnyo nze omulimu gwe gwekuwa amawulire kale sebo amannya nze Haji Makolo Kavuma ona National Unity Platform mu kibuga ky'Omuloodi yes sebo kulukuba byasi mulamusizza nga bali mu kuwandiisa nga bakafulumya lipooti yaabwe ey'abamemba ba NRM ffenna be tukyabuusabuusa jjukira nti be baasooka abe NRM kati we twogerera naffe nga National Unity Platform tuli mu field tuwandiisa bamemba baffe naye nze nina okwemulugunya nti mwami Medi buli muntu gw'obuuza gamba tebannatuuka wange ebbiliyoni 339 zaabuliddewa ekyokubiri kyenfundikira nakyo nze weseewuunyiza nnyo ebintu bingi bikolapisize ku mulembe guno lwaki abantu mulowooza nti prosesi y'okuwandiisa abantu eno eneeba successfully nga bingi biremye n'ekirala maliriza n'ensonga emu maliza bwoti constituency empya zijja funa gye weekwata kyembadde nzijako okwesimbawo si kyekikulu kuba ne mwami Museveni yeenunula talina constituency bannayuganda tulina kwegagambulako gavumenti y'abafuzi bano tweyanzikidde kiika kwa byesusigaza ntonotono njala kusibula hello Sebo ali ku simu ayo webale tuweereza Sebo agamba ky'omukulu gendi sirina tapu gwogamba otya Medi Nseremu kigale tugende witiriifu mwesige nga nsinziira nakawa
kisookera ddala ensonga y'okwongerako constituency nsuubira nti awo omunaku aba yeekaabire oyongera ku constituency ne disitulikiti 9 zijja andi kyakati obwo buzibu gye buva ffe ekigendererwa kyaffe nga bannayuganda tetaaga zi disitulikiti 89.2 twetaaga saavisi Likumanduso. eddakiika ezakayita ku ssaawa 2 ez'akawungeezi ka leero kuweza okuba nti oli ku mukutu guno 89.2 ebyetagisa mu kukola bakutegeeza bannafana ba Gazania Estates Limited tusangibwa ku Akamwes Mall ku Gayaza Road tufune ku simu 075M 58 musanvu emirundi 3 wa 0779 58 musanvu emirundi 3 eyo nene ku WhatsApp. Gazania tukola ki bitukola bye bino tutuna n'okugula ettaka tuyamba family zirina ebizibu mu ttaka gezanga okufuna letters of administration, certificate of objection n'ebirala bingi. Tukola ku byapa tukuyamba mu nteekateeka y'estate yo tusenda n'okupunta surveying ettaka n'ebirala bingi nga byekuusa ku nsonga z'ettaka. Ffe Bagazania tukola buli muntu Nigeria alina obuzibu bw'ettaka jangu ekiddukiro kyo kibeere eri ffe Abagazania Estates. Tusangibwa wano bayitawo ku Akamwes ku Gayaza Road ojja tusanga nga kulinaanye edduuka lya URA lyolabika mangu ojja kusanga ffe Akamwes ekyo kyokka. Ffe Abagazania tulina n'ekasanja ettaka, tulina ekasanja ebijabijo, tulina nakasajja, tulina nakifuma, tulina enkokonjeru, tulina eziba masaaba, tulina erugasa, tulina essugu, tulina makindu ekazi 10 tulina omulundi gumu, tulina n'ekalangala tulina ekazi 2 nazo tulina omulundi gumu at once. Otukwere ku simu okwongera okumanya ebyagazania ffe alina ettaka akwagaliza okuba nga olina ennyumba w'osula tuli ku 075M ensonga yonna eby'ettaka bitukwase 075M 58 musanvu emirundi 3 oba 079 58 musanvu emirundi 3 byeffe Abagazania tujja Gazania Estates Limited twekwate tujja kukubonaabona. Chapa Enterprises bannayuganda tubanjulira sabbuuni agenda okutumulako akamwenyumwenyu ku matama. Sabbuuni ayoza ayigulidde erinnya ennaku zino ye Jama White Soap washing bar soap atukuza engoye mweweevu mu ngalo alina akawoowo akalungi atagwerera mangu. Jama White bar soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate ng'agula ssente ezijja mu nsawo yo. Tulina sabbuuni omulala era ffe aba Chapa Enterprise ffe tumuleeta sabbuuni ono anaaba bamuyita Lanzo bathing soap. Sabbuuni ali mu bika bingi obwo bwa njawulo, mulimu blueberry, mulimu Lanzo vanilla, mulimu ice cool okasiga okanaaba ku mbiri gwonna gweweera bulungi. Chapa Enterprise tulese sabbuuni ayoza bamuyita Jama anaaba bamuyita Lanzo. Sabbuuni si wakunoonya genda maduuka kuli okumpi olabe nga ofuna sabbuuni ono osobole okubanga onyumirwa obulamu bunga buli olina sabbuuni ayoza engoye nezikula bulungi ate n'okunaaba n'onaaba n'owonya bulungi. Ryan Air Cargo bano bakukutika emigugu okuva China, Turkey ne Dubai. Eza groupage nesekinomu etukozesa ennyonyi okutuuka e Uganda. Tukuguliza ebintu okuva mu katale konna koyagala gye bayita China. Tukutambuza tukujja ku kisaawe tutwala mu hoteri wonosula tukujja mu hoteri wosula tutwala mu butale eno niyo bina byega kwaffe tubimanyi. Tuyina akyusa Oluganda naluza mu China alujja mu China naluza mu Luganda n'otegeera kyoliko kyogula. Tumala okutambuza obutale nodda mu hoteri kuza ne weebaka netukujja wate mu hoteri kutwala ku airport n'olinnya. Si ekyo kyokka n'okujja China era ffe tukikolako kubanga tukufuna invitation letter tuguliza ticket kati gwomusobozi wetu wa UNF tetuli baze bakufuna. Tuli ku BBC building ekisenge namba 412 maaso ga banka eyitibwa Bank of Africa oluguudo baluyita Nabugabo Street. Essimu 0740 15235 byefe bennyini aba Ryan Air Cargo. Pronto Forex Bureau yine ez'okuwonya ennaku. Pronto
dduuka litunda ssente z'ebweru kye bayita forex bureau bakugamba nti gwe musuubuzi ateekateeka okutambula olugendo lwonna pronto forex bureau jamu tuguze ssente z'ebweru ku bbeeyi ennungi atukonye ebicupuli oyagala kuweereza ssente bunaayira bweru wa Uganda osobola okufuna ssente ekyo twakitegedde nnyo ffe okuweereza n'okufuna ssente wano okuweereza ebweru n'ozifuna ng'oli wano ekyo tusinga okutegeera ffe aba pronto forex bureau tujjeko kiri okuguza ssente naye tukitegeera nnyo tumanya nti ekyo kyo olw'ebintu byoyanguye okutegeera nti ekyo kituwanguyira pronto forex bureau tusangibwa ku Kabana complex ekawuku ngodda entebe okulinaana Central Bank awo oyite ku maaso ga Central Bank munda mu parking kibirira mukono gwa kkono ojja kusafa masaawo awasembayo olwe wansi ojjakulako ebipande bya kyenvu dola akapande ka yene ebipande buno bwa ssente ojja kuba nti otuuse ku pronto forex bureau essimu 07558 45 35 07558 45 35 oba 0772 45 35 pronto forex bureau ezze okumalako ennaku kwa byasi tubadde n'abakulu badde balina byebabuze badde bingi sebo mu kino byonna abantu kye tulina okumanya lwaki buli myaka 10 tubalibwa yes sebo munywanyi wo Matiya Kasaija ali in charge plan Ministry of Finance Planning and Economic Development yes sebo awamu ne mukulu Amos Lugolobi ne banne eno kituwa okuteekerateekera ensi eno ku national level ne ku madaala ag'enjawulo higher local government districts awamu ne lower local government g'emagombola ne town council. Yes sebo. Hakati toyina bw'oyinza kuteekerateekera bantu nansi ng'omuwendo gwabwe togumanyi. Kyova olaba buli budget speech ebaawo egenderako ne kye tuyita background to the budget. Background to the budget yeeraga projected population size. Bwe twabalira mu 2014 ne ttiimu ya Matiya Kasaija ayina abakugu abo kwe kubala nti projection ebeerako ne population growth abantu buli mwaka tweyongerako bameka mu kuzaalibwa ye death rate abafa babeera bameka kyebavudde bagamba eyafudde ku ekiro ky'olunaku lwokuna olwokutaano mu maka bamubaza omufu oyo bamubaze ekiro kyakesolo olwokutaano mungu yali tanamujjulula naye ekyo olwokutaano ng'amujjuludde yabalibwa kituwe nti kubula bantu 100 mu Uganda buli lunaku abafa babeera bameka n'abazaalibwa babeera bameka kituwe omuwendo gw'okubalibwa n'okuteekerwa era mu kino kyenva nsiima omukulu Muwonge James ku lwa Ubos awamu ne mukyala Ellen Nviri Director of Population and Social Statistics Naimerida anti ye Ellen ne tiimu y'abanne James Muwonge Director Methodology and Statistical Coordination Services kakati bamala okubeerawo bano be batulungamya projekiti y'okulunda endiga n'embuzi n'enkoko ewaffe Masuuliita. Ibrahim Kagwa taliimu Kagwa Ibrahim Kagwa yayogera mwogezi bonna mwebali naye tukulaze mu kiseera kino eky'ennaku 10 James Muwonge ne Helen Nviri batukwatako nnyo kati bino olwaleero embeera ali mu nteekateeka y'ebyobufuzi 2026 exercise eno ey'ennaku 10 egenda kuba ya muganyulo eri enjuyi zonna. Yoweri Kaguta Museveni yeesonga ebinaava mu kubala abantu abyagala nnyo abyagala ategeere era ne Nuupu naye ebikola ki Nuupu ebyetaaga nayo ebyetaaga okufa n'obutanyagwa ne FDC ebyagala bw'ogenda akena omwana wa muzukulu w'abengeye olwaleero naye abyagala so nga ate n'enteekateeka y'okukubala babuuzizza Medi Nsereko ye oli musajja muganda ye weddira ki nti kobe
kati jjajja Namwama ekiseera kino omwogezi we ennaku ezisigalidde buli kika abataka okubiriza abantu baabwe ebyo ebibuzo mu ebiri abazzukulu bagende abazzukulu babalibwe kuba bali abaga nti ate nze gavumenti embalira kibyokola kiki kyempa mutwala mugenda kumpaayo omutwalo nina ennaku zino 3 bembadde ntambulamu abantu mu kitundu ekyewange naye nga tulina amaloboozi agogwera bwe gatyo mpe sente mumbale kati byo mwajja mwatuwadde sente mwatuwadde emmere mwatugulidde awaka kakati n'atamanya nti ate mu myaka 10 ekitundu kyalimu kigenda kukosebwa kinene ye obutafuna service za gavumenti so nga ate gavumenti ate egenda kutujjamu omusolo muki muyitirivu ajja kugamba bwe bambalira oli nenfuna ki anti kati enteekateeka y'obukulembeze ati waliwo nayina ekyo obw'eddaala ly'ebyalo emiruka amagombolola olwaleero amasaza districts awamu ne Matiya Kasayija ne Dr. owekinkizo wa National Guidance kati Dr. owa National Guidance Ministry tateekwa kubeera ku Parliamentary Avenue bino kyekiseera kye bandibadde ogamba nti mu myaka gino 10 nga teginaba kutuuka bandibadde baluŋŋamizza abantu katuukira omuva wala mu mbeera eno wa planning akola ripooti ze naye akola ripooti era tuli mu National Development Plan 3 eweggwako omwaka ogujja National Development Plan 4 enteekateeka omwaka oguwedde okuva mu gw'omunana bye byaliyo ebitandise biki ebiddako biki bye twali tusuubira mu mwaka ogwa 2022-2023 ebitaatambula mu nteekateeka nnamutayiika ey'eggwanga nti Matiya Kasayija bwe baafuna ensimbi ne URA zaalema okukola ebyo biteekwa okukolebwa ng'enteeka ya National Development Plan 3 bwe yateekebwateekebwa tuyina bwoddayo 1962 the 5 first year development plan when we had about one government yatutambuza ne tufa ne second 5 year development plan eya obote one government yatutambuza paka 1971 kakali ne National Development Plan 1 under Yoweri Kaguta Museveni's leadership biki ebyatambula mu NDP 1 2 ne 3 biki ebyagaana mu 1 byaleetebwa mu 2 yo byaleetebwa mu 2 byakolebwa kati bino byonna enteekateeka y'okutubalaga emakulu gaabyo nti kye twali tuteekateeka okukola mu National Development Plan 2 ku nteekateeka y'ebyenfuna nga tuyita mu bulimi bw'emmwanyi mu bulimi bwa koko ne pamba abantu bajja ne babeera bangi amaka nga geeyongedde naye Frank Kajijo wa agriculture olwaleero n'alemesebwa okufuna ensimbi ez'omuganyulo oba Permanent Secretary we Major General Kasula esente n'azikwata nga vocha eyo emitwale 10 era Permanent Secretary alinaye abagisayininga songa ekyo kyandibadde kya under secretary emirimu gy'okuteekerateekera eggwanga obungi bw'abantu programu z'obulunzi bw'ente obulunzi bw'embuzi obw'endiga olwalera eŋŋamiya ssekkokko awamu n'enkoko zino ezaffe eziri loko n'ezo enzungu kakati bino byonna yenteeka kye bayita okuteekerateekera eggwanga ebiteekwa okubeera nga biri positive kati buli muntu yenna ne bagamba ffe olunaku lwajjo olw'essabbiiti twabadde n'ababuulizi b'ekkanisa ne tubeera ne bayimaamu b'emizikiti ne tubeera n'abasomesa ab'ekereziya katolika ne tubeera ne ttiimu y'abapasita ku lwa Pentecostal churches kubanga balina ekkuŋŋaaniro ly'abantu buli omu azzaayo obubaka obugenda okubeera positive nti ewa Made in Sereka ab'omu maka ge buli omu alina peya z'engoye eziwera 2 nti olina essaati emu n'eyokubiri empale emu n'eyokubiri olina n'engatto jatunda ekifaananyi ekinene waliwo kyo tubali twogerako kiyitibwa National Planning Authority netwogera ku Third National Development Plan NDP 3 eya 2021 ne 2024-2025 mubagambira tibajja kuba it will be transformed Ugandan society from a peasant to a modern and prosperous country within 30 years. Kiki ekyo kakati ogenda okubuuza kakati wali mukasonda nadde nkisoma kasonda bagamba Uganda's Vision 2040
kati okwolosebwa okwolesebwa kwa NRM kwa Uganda kwa Uganda si ku NRM kibaza Uganda Vision Uganda Vision si NRM Vision Vision ebyo ogenda mu semateeka we NRM n'otunuulira n'eki manifesto election manifesto ye NRM kino kyenalabi Uganda Vision 2024 eba ya Uganda yes nga Uganda eggwanga kubanga muno osanga Medi atalina kibiina kya byabufuzi twogera ku bungi bw'abantu twogera ku bungi bw'abantu mu nnyingiriza National Development Plan ya Uganda batukubye tooki okwolesebwa kwa myaka 3 kati ate tugamba nti 2040 kubanga bannaffe ababaka ba palamenti be tulina olwaleero batunuulidde Juni addako tugenda mu kiseera ekya budget nitubadde okuva mu January okutuusa kati budget framework paper yebadde etambula naye singa obuuza abewaffe lwemwedde abeerugungula bamanyi ekigambo kya budget kanzije katono 89.2 FM Manduso eddakiika zino ziri 28 ezakayita ku ssaawa 2 oli ku 89 katonzi 2 Manduso ebula ennaku 6 okubala abantu ku ggwe omutunuzi w'ebyobufuzi mu kuba byasi Luwama abadde atuwa ebirungi ebiri mu kubala abantu waliwo kenkutemu nti Kasayija Matiya ne Monel Golobi balina ekibbo balina essefuliya mwagenda batugabira kati bagaba okusinziira akatuuso nga basinziira ku bungi bw'abantu nti tenti eya oludda lw'omugole omusajja bataata ne bamaama abo bangi nnyo oludda lwa kojja wa Medi Nsereko omugole omusajja bamaama bukojja abo nabo be bangi kakati ffe abayita mu lutalo omwana omuwala omugole omukyala bataata ku ludda lwa taata ne bajjajja ye be yasoma nabo kati keeki bagigabula okusinziira nti eyo ttiimu yesinze kino kyonna kijja oluvannyuma lw'okubala abantu buli myaka 10 ffe olutalo lwatuyitamu waffe Luwero Triangle engeri waffe Masuuliya abantu bantu baafa nebajagenda okukizuula kati abantu bakomawo abantu bangi keki yeyongera obunene omugabo gweyongera obunene twalina minisita Dr. Crispus Yonga ne munne omugenzi Professor Mulema kakati bwe bagenda okujja census ya 1991 yatulaga Greater Mpigi abantu bakendera Greater Mbende bakendera oluvannyuma lutalo lw'ekiyeekera olwaliwo mu 8 lwaleka lusaanyizaawo abantu kakadde kalamba million 1 million people era Mpigi mu mwaka gw'ekinaana yayina abantu 63,438 ne Mubende 51,206 awamu ne Luwere 41,274 twagenda okubalwa mu 9 ezo district the greater district Mubende Mpigi Luwero Mubende omuwendo gwali gwakka abantu gabafa battibwa kanzikato nga yakuteekamu emisinde yasibira kasese yasibira Mbale kanzije katono ebengegwa nkwebaza munnange nagyoli naye nja kutegeeza mu kiseera kino oli mulimi oli mulunzi guno gwe mulimu gw'obulimi n'obulunzi gulimu ebisoomozebwa bingi nnyo okugeza nga embeera y'obudde embi omuli ekyeya enkuba ennyingi ennyo oba kibuyaga ayinza okwonoona ebirime byo wamu n'okutta ensolo zo okwewola ssente mu bbanga n'oziteeka mu bulimi oba obulunzi naye olw'ebizibu ebiteeberekawo ssente ne zifiirayo ekyo si kirungi yeetaaga kuwulirwa era mu mbeera efaagana bwetyo bannaffe aba Insurance Training College bakutegeeza timumaze okumanyira obuzibu obuli waggulu awo baleseewo enkola gy'okuyamba gita agricultural insurance. Funa insurance eyo ekuyambe gwe mulunzi oba omulimi okufiirwa ebisolo byo oba ebirime byo
tuukira insurance company yonna ekuli okumpi weebuuze ku nkola ya agriculture insurance osobole okukola era okusalawo okw'amangu okutuufu. Obubaka buno kutusiddwako Insurance Training College of Uganda. URA ebuuza egamba URA erina obubaka eri abayi b'omusolo ng'ebiyisa mu lulimi Olungereza. Ebuuza nti URA obubaka eri abayi b'omusolo ebiyisa mu lulimi Olungereza lwokka. URA engambye nkubuuze nemba n'ekyokuddamu kino kusomere. Neega nti abaddemu bagambe obubaka bw'omusolo tebuli mu Lungereza lwokka. Nedda mu kaweefube okutuuka ku buli muwi wa musolo URA evunula obubaka ku musolo mu nnimi ennansi 15 kw'ossa Olungereza. Ebiwandiiko ebivunule weebiri mu nnimi nga Arul, Lusoga, Luganda, Lumasaba, Lunyankole, Lukiga, Lunyoro-Rutoro, Acholi, Ateso, Lango, Swahili, Kalamojong, Okonzo, Lugubala era essubi weeriri okwongera ku nnimi zino zikyuse. URA egamba erina ennimi 13 mu ekyusiza gumu omusolo omanye ebigenda mu maaso. Olungereza lwokka wadde n'Olungereza kweru naye erina enteekateeka nga ejja kwongera ereeta ennimi endala. Erina obubaka obuvunule okuyita mu butambi bunene kutegeeza obulango bwa ku leediyo n'obulango bwonna mu mpapula z'amawulire ku bibanja bya URA gyebiri ku mitimbagano n'embeera endala yonna. Ekutegeezeza nedda teyogera Luzungu lwokka era obubaka bulala buyisa mu nnimi endala zenkubulidde waggulu. Dakika 33 zakata ku ssaawa 2. Just to let real estate. Just to let real estate. Oyina ennyumba z'abapangisa, apartments, arcade, mall, office oba maduuka. Okooye ebizibu ebiri mu kubanja abapangisa weekwate just to let real estates. Weetuli okulaba ng'ofuna ssente ze ziva mu bupangisa omulundi gumu. Kino kikusobozese okwekulaakulanya n'okukolera by'oyagala. Tomala ebiseera ng'ogabagana n'abapangisa kuba tetolina bukugu mu kubanja. Abapangisa si bangu, tolina bukugu mu babanja. Kizimbe ekyo kitukwase ffe just to let real estates tukubangize. Tusangibwa Najeera, Bulabira 2 Road. Netukubira essimu ti abaana n'ekizimbe kiri wano, nnyumba zange ziri wano, office ziri wano, akedi yange ntawanya, apartment bantawanya abapangisa. Mujje munyambe. Muli ku ssimu ki? Bali ku ssimu 0759 65 338 oba 0787 5 338. Just to let bajja kubanjiza abapangisa. Jenna Habos company yakola Covidex ng'ekulirwa Professor Ogwanga ekutuusaako eddagala eppya erikolebwa mu butonde bw'ensi. Balina eddagala eryokuyamba wana okuvumula ekifuba ekisiiwa mu baana n'abantu abakulu. Jenna Habos balina eddagala lya asima, balina erya allergy mu bakulu n'abato. Balina eddagala lya alusa, prostate, asumwa ennyo abaami, pressure, sukaali, amagumba agaluma n'eddala lingi mu gy'okuyamba abakadde mu mbeera gye mulimu eyo. Eddagala ly'aba Jenna Habos lyakasibwa National Drug Authority. Eddagala lino lisange mu bifo bingi mu ggwanga naye bakubire ku ssimu abaga nti abaali mundeetera eddagala wano bakola delivery bali ku 0772 03 47 2 oba 0705 83 23 83 bakubire njagala mundeetera eddagala kuba gwe kikuluma gwe okimanyi naye enkola ennyangu. Bakubire nti abaye muli ku ssimu ki tuli ku 0772 03 47 bakulita eddagala lyonna naye nga jjukira lyakakasibwa banafe aba National Drug Authority. Kwa byasa nzira nkomizeewo. Sebo mukulu Medi weebale nnyo weebali eddala. Mu kino kyonna nze ntwala eddoboozi ku lw'omuluka gw'Ennamulanda ebyalo omwenda okuba kunga bassente ba LC1 ne bammemba ba LC2 buli muntu yenna waali ekkanisa ezirimu ez'enjawulo, abamu ekereziya, emizikiti, abantu abo bonna bagende twewandiise. Nze natandise nga nkulaga nti olunaku olwokutaano zigenda okuweera essaawa 2 ez'okumakya nga ntandikiddwa okubuuzibwa ebibuuzo. Kituyambe nga olwali tugenda mu kkanisa
bwe tugenda mu ekereziya okufuna ogw'abatisimu ogw'okuseekimu okubuuza byonna okubeera omukkiriza ajjudde so nga tewabeerayo na ssente ze bakuwa gwe omukkiriza ow'ekkanisa ow'ekereziya ate gwe olina okutoola ekereziya esobole okutambuza emirimu gyayo ne mu kiseera kino abantu baffe balina okumanya era abataka bonna abali mu Buganda okufuuwa firimbi bazzukulu baabwe bagende beewandiise 2014 ku bukadde 34 eggwanga ly'Abaganda lyatwalibwa okubanga baali obukadde 5 mu emitwalo 4 kakati olwaleero ng'eryaliriddako baali Banyankole obukadde 3 mu emitwalo 22 mu mbeera ey'obulamu obuyonjo amayumba amalungi abantu okubanga amazzi takyakima ku luzzi amazzi gali mu nnyumba Medi Nsereko avuganya ne muliraanwa Medi Nsereko alina gasi sirinda emmere ya Medi Nsereko pressure cooker gibateekako amangu refrigerator ebintu byeyagula ennyama tebagirya mufulirizo olunaku eggweewo ennyama fridge deep freezer weeri egitereka kati oli eddaala nti olwaleero munnayuganda atuuse ku mutindo ogw'obulamu ng'omu Canada bw'abeera ng'omu America bw'ali enembeera waliwo naffe abaky'ensi United Nations yes okyayita 17 sustainable goals yes bino mwebiri okubala abantu yes nnyingo egamba eti eyo okuteekateeka kubanga tolina bw'ogenda kupulaningira nsi yo kufuna bya bulamu bulungi kufuna ebyensoma ebirungi embeera y'omutindo gw'amaka ng'enteekateeka y'okubalibwa tekola ki teriiwo aba planning kyova olaba lwaki tuyina ne civic education ekkowa eritugamba olina okumanya constitutional order embeera y'amateeka ssemateeka kw'otambulira n'amateeka amalala gava mu supreme law era Medi Nsereko ateeka okumanya enteekateeka ya economic order embeera y'ebyenfuna y'amaka ga Medi Nsereko okubaawo kwe n'abaana be ye ssenga wa Medi ne bakizibwe ba Medi bw'ogenda family tree ya Medi n'ey'abasenga bwe bagenda okufunira nti abantu abo baali bawangala emyaka 48 myaka 5 bwe babadde mu bulamu obwesiimisa Medi olwaleero taata agenza okutuvaako agenderedde kwemeka ye bannyina Bahaaji Kazaala Medi Nsereko basenga kati abakyali abalamu bali kwemeka ndibakonye myaka 75 yesenga muto bisenga mukulu ali mu 92 ulide nenga bwayogera ne Galubindi ateekako kuhayaza Qur'an azisomano n'okufu yimba bwakola ki bwayimba teetaga Galubindi kakatali bya Galubindi kakati eyo yenteekateeka eriwo eri positive buli political player yeetaaga omuwendo gw'abantu ogubaliddwa gwe kugenda okulaga ani awezezza emyaka 17 26 oguddako 25 ngwe yagenda kubeera mulonzi wawaasula wali watya nyumba ya bisuwa ali mu nyumba gamba ekikomerako ekiri ye kibanga si kikomera enyumba bloke zazimba njoke floor ya cement kuliko tiles ye kinabiro abaana balinda kiro saa 7 bagende mu kabuyonje ebweru oba kabuyonje y'amazzi eri mu nju amazzi ga national water gakozesa kati ekyo natural resources water resources amazzi ag'ensulo gakyaliyo nti population size gye tuyina nansana tokyasobola kufuna luzzi lwa nsulo. Okay, tuyenze tena. Sabo. Hello. Mukuru Medi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam Sebo. Erinnya lyange nze Sebunje Umaru. Sebo mpanga mu kibuga ky'Omulodi Salonga ya Jerias Lukwago. Ebula nnaku mukaaga okubala abantu ku ggwe. Sebo era nzikizani yange Sebo mfuma mu kibiina kya Democratic Party. Kati nnaku mukaaga ezo Mukuru Medi. Ezibulayo. Sijja kubanga bannanga aba bamu abasoose. Nze Mukuru Medi enteekateeka za gavumenti sizinyooma kuba nze ni musajja munnabyabufuzi ate era mpatende wa Democratic Party. Olw'ensonga nze Mukuru Medi bambala naye tuwalize babuuza nti bino na bino. Naye Medi ekizibu kye tulina mu ggwanga lino nti buli muntu okulisinga najja eri natandika okugamba nti ate ffe tumanyi twasiŋŋanya wano nga batusaba kaadi. Mukuru Medi
bannayuganda bituzize emabega naffe abaganda wano byebyokubeeranga mu mbeera ezitalina makulu baba gavumenti genda bakubale kituufu ate era n'abaana tebabakalubiriza naye omuntu agenda nadda ku kino n'abuuza ekitalina makulu nze bambala nga twali kintu kyonna kizeewo twali buziriwo hello Tabuliba wangi kale ssebo nze bugembe ekitayitwako kalwanga ggo ennaku mukaaga ze zibulayo naye nze ababala sina babalabako bajja kujja oba banajja atusabe naffe tuli beetegefu ssebo okubalibwa kubanga abamu babiteekamu embeera naye tugenze tukizuula katubalibwe gavumenti esobola otuteekerateekera ate tugitaddeko abiri kuba omulembe guno meri tegukyalimu kulimba CBS eri erimbulula abantu ne bamedia abaweereza abaffe tusobola okugobera ki batugamba weba tetuweereza medi ne muvunanyizibwa w'NRM Gulumunale Kyazanga mukwano gwange mukubabya kama akyakuuma Sebo bulumwalo mukama akyakuuma okujjako minzaani yeewunzikira wammwe eyo ensebo naye nnaku zinange naye mukuba byasole mugezi medde obadde okimanyi mukuba byasi byabaze ebi bya constituency ebya disitulikiti ebyaki byonna era omusajja oyo bane mukama yakuwa obwongo kubanga era kyekiddako oba oyagala oba toyagala batasobola kulembera eggwanga nga byotobisobola bikola kubanga okubala abantu kitegeeza ki era kitegeeza ekyo tizirina okujja disitulikiti zirina okujja okubanga ebyobufuzi bwe bityo bwe bitambula medi ebyobufuzi nga tobala toyinza kubisobola kubanga omuntu nabwali oli ng'ali mu buyinza eki alina okukola alina okwongeza disitulikiti alina okwongeza constituency ababaka balina okubeera ababe naye medi kyembadde ntegeeza Santiara disiwerwengo Sebo okusomesa gwange webale kuwuliza ssebo erinnya lyange ssebo nze mugera makanika wateeta mu Ndiba constituency bagenda wesimba bagenda kwongera endala 37 naye esimba wate munaye twetaaga ne district endala 9 zijja tusubwa ndi mukibuga Kalukwago yakomyewo munange tumusabire tewanya ne baka mukuba byasinkulamusizza awamu nange tukwesunga nnyo ssebo wano kigezo kya pulatifomu kya Nuupu ojje ssebo olamule ensonga nga bwezitaputa bannayuganda bakulinamu essuubi ate tukulonda ssebo gyewereze ng'ova mu kibiina kya Nuupu ssebo mwami Medi okuba kutuufu mu ggwanga n'ensi akola zonna zetukuba zitwala abantu baazo lwakuba abantu kye banyooma nti tegenda n'okulimbalimba nti ebala kuteekerateekera nekutugenda okumala abantu nga tuli mu bukadde nga 7 89.2 FM oli ku Manduso eddakiika ziri 12 zokka ezibalayo okwera essaawa 3 gyoba tugenda muli mu Luganda tujja kuba tugenda muli mu Luganda zomulimu gwa kwebaza kuba nti okyali ku mukutu guno gwa 49 kataniza 2 katutunulira ennaku omukaaga ezisigaddeyo bano bo abantu aba bulijjo bamukuba byasinsi bagira batya kubala abantu kwebaza muno yonna gy'oli wali kubeera ku mukutu guno ogwa 49 tukola bulungi nnyo okuba nti oba ogoberera isale by'amasannyalaze bano bayitibwa Davis and Shatcliffe isale by'amasannyalaze bikumenya kabire bya waka kolero wa kitongole Derif bakutegeeza nti bannaffe Derif okuva mu Davis and Shatcliffe bayina ndozinyukula zaabuuse naye bayina generator ne solar eby'omutindo ebijja okuyamba mu mbeera eno kampuni wagita Davis and Shatcliffe ebuuza isale by'amasannyalaze bikumenya kabire bya waka kolero bomu bitongole kalawo kye bayita Derif okuva mu Davis and Shatcliffe okutegeeza nti balina generator nesola ebyomutindo ebijja okuyamba mu mbeera eno sola za Derif za miwendo egisoboka ate nga tulina ne solar panel, security lights, inverter, battery, water heaters, water pumps, irrigation systems n'ebigenderako generator za Derif kazibereza petrol ba diesel zinywa bulungi era bajja bakutegeeza ba Davis and Shatcliffe nti wakati gye bakubire ku simu kumera kumanya bingi ebibakwatako basobola okuterayo solar generator
tuyambisa abakozi baffe bagamba tujja bikolera nga tulina abakozi baffe abakugu tubawa ne waranti okuyamba okulaba nti tulikuwa kituyita technical staff. Davidson Shatif ejja kukuwa kyebese life computer ekuwa solar panel naye nga kyekoze ekirala ejja kukuwa technical support osobola okulaba nti ate kuwa ne waranti osobola okukosa ebintu ebyo nga wetegeeza bulungi nnyo pakuta tusange ku GR Complex Ginger Road osanga Davidson Shatif balina amatabi amalala mangi omuli Nakasero ku Seroma Shoppers Stop Plaza Sauliako ku Nabuga Business Center Ginger Road branch kulinana Nema mu Mukono ne ku luguudo lugenda office za lands Ginger City ku Clive Road Mbala Balia Mall ate n'amaduuka nga hardware gonna okwetolola eggwanga kumanya ebisingawo bakwere ku simu Davidson Shatif bali ku 00323 34 kakaga Delif dependable quality affordable products. Kozesa liyo bulamu ngokozesa kadi ya bank itibwa Stanbic Bank itibwa Stanbic Visa card gikozesa eno nja kunyumira obulamu. Chop life liyo bulamu kwa wogendo teka bitesi na enuna ko sena zivaako liyo bulamu. Watukozesa Visa card ya Stanbic so kozesa FlexPay nayo ati erimu ekirungo ekirala sena zokozesa okuliza 10%. Tuwali kukozesa FlexPay no katukuliza 10% cashback. Era bino bega gwanga lona bitunde bitali bonywa amafuta bazise petrol station fuel stations zitali enonde selected fuel stations joge ne supermarket ezim enkole bagikiriza kudize ku sente tani ko bulamu kozesa FlexPay nyinga star 29 MH ogobere video so bakwete ku simu yabwerere 08 15 Fei abagazania limited tusangiwe Akamwe Small Gaza Road Gazania Estates Limited tuli ku simu 0754 0754 58 3 0779 58 3 erene ku WhatsApp tukola ki faba Agazania Estates tutunda n'okugula ettaka tuyamba family zine ebizibu by'ettaka kugeza nga bayina obuzibu ne letters of administration certificates of objection tukolera ku byapa tukuba ettaka tukita surveying era n'ebirala bingi tukola mwena abayina ebizibu by'ettaka muje gye tuli wano tuwogera olulimi lw'otegeera tuli ku batuyita ba Gazania Estates tusangibwa ku Akamwes tuli ku simu 075 58 3 58 ojja kuba otufuna bulungi Nkwabyas. Yes sebo. Mayinze mpangalya mu Wakiso. Yes sebo. Era olinjogera ensonga nkulembeza Wakiso kwa district emwembeera. Era nabekobe bovaamu mu bagalamidde. Wana waffe. Mbusiro. Anne mwama ali wano na Bingo. Bataka zone. Era Busiro. Na Busiro na mwama wange wabeera. Sido kikolwa Bataka atenga Wakobe. Wakiso jengobera kubanga mother district. Yes. Mwanazaliwa mwenkulidde mujjo kufiira ate mujjo kuzikibwa. Wow. Ngobera nnyo ebijikwatako. Wow. Bali ngobera nnyo ate mbisala ya Matia Lwanga bwanika. Doctor na Kizuula. Nti tuyina emiruka 148. Eje Wakiso. Wow. Ninziruka emisinde nembikola. Katonda semendo kiyansuula ankole. Ankole nasanga emiruka 858. Nembikola nembuza obungi bw'abantu buli butya. Nga Wakiso esinga abantu ankole. Neyina emiruka 858. Wakiso waffe tuyina emiruka 148. Kino kiva ku ki? Anti kakati yensonga nti lwaki banna Wakiso bonna balina okuvaayo bagende babalibwe. Babalibwe. Ebyenteekateeka sinzigu mbagenda kubanga olwaleero gwe twala butwazi nga nkole bw'ojoogedde Wakiso district
mu 2022 Desemba ng'erina obukadde 3,59 ng'oli alina nga bali balina obukadde 3,13,415 Wakiso ku disitulikiti 13 ezikola nkole omuli Buhweju, Bushenyi, Ibanda, Isinjiro, Kazo, Kiruhura, Mbarara City, Mitoma, Ntungamo, Rwampara, Rubirizi, Shema. Nga bo basinza ku disitulikiti 13 Wakiso ngegisinza emitwalo 3,789,805. Okay. Naye sente za parish modo yendulu kati eriwo bo abali emiruka olunana ensamu basubwe buwumbi 807 mu bukadde 87.3 billion. Nga Wakiso efunye 14.8 billion ninga basinga obuntu obungi. Kanzi katono. Hello. Lubakyoya. So kwebaza kuri oyo babyasi. Yes. Sajja mu Rwanda abadde mu Rwanda. Umayi kwa byasi bakyoya na kyemewunya. Kwanga eriwero jimwali. Jimwakolera jimwakola. Bakabala aba emundo bakati bagiye 3 kukomendo kwa muguno gamiri jimwaleta. Uzagulu kwa 3 kuno. Kuchababala abantu bali bafunye iki komule gwamu na amanyi ntijuzi ba emeka 10 gise batubala abantu bafudde bawuddewa wala bakyaliwo tebabala naye family ezo zafuna muti nga bababaze mwami kwemeze ngamaliriza abantu muri bebuuza dala ekyabatwala okulwana kyali ki ebintu betulaba omuntu omu nabafuga kone walimu mwatesa mwatatu obotuse mukulembeze tufuge emyaka 5 obovaako n'omwana wo naye akwate Buganda yakuwa butimo ojityobole babadde jinzi enejindi nga beko bitubya basubuzi obukulu n'agamba kya n'obaye kiba kya Buganda nikitambo sanyusa dala mukulu kuba byasi Buganda yabakola ki ekimu yakibawa hello. Sawa ku CBS 7. Mukulu Medi kulamusiza. CBS 7. Amanya nzeka Michael wano kubeera saka. Ekituufu mutugamba tugende tubalibwe. Kitukakatako ffenna okubalibwa. Naye abantu 10 bo tebeeteeseteese kutubala nakati ffe tetubalibwanga abamu. Kati tulaga wali no gwanga ki? Yanzize toyanzige nja kunoonya Ibrahim Kagwa atubulira lwaki abantu mutebana babala yemwogezi w'ekitongole ekikatumalize kwa byasala. Wano kojawo mulangira musayi gwa Deputy Senda buleka fenge. Bana Medi webale kweta mukulu oyo akusomesa obulungi omugaso gw'okubalibwa. Naye nze okuvala batugamba okusigala ewaka nasigala waka ndi wano ninda ababala sibalabako. Bakabala abantu milioni 10. Kakati kyembuuza singa tebambale nina wensobola okwekubira ndi kubanga sisi bali banambala olw'ensonga ndi kwero si wano kumpi wenyini abana webandi badenga batandikira wenyini naye sinnabalibwa naye ate omuntu asembayo eri wasembayo yani abali batekama kakodo kakwagala butabala mu kitundu kya simanyi bulungi saba tusimbule abutulize tukina mawulire sabo mukulu media bakubye simu bebale nnyo bebali eddala nze ng'omuwanika w'ekika ky'effumbe ab'ekika ky'effumbe mwena gye muli bannange ku lwa Katikkiro gye Ssebaggala mugende mubalibwe. Omuwendo gw'okubalibwa gukola kinene. Bwe mutaagende kubalibwa kwe kwongera okunyoomebwa era n'okubakkakkanya. Era olwaliro gwe tunuulira nti omuwendo gw'ensimbi ezivva mu bitundu ebitali bimu parish modo Kampala ey'emiruka 98 akakadde kamu 77,000 ntungamu emitwalo 56,992 erina emiruka 135. Ku lw'obulungi bwa puroguramu eno abantu baffe mugende mubalibwe
waki Dr. Mukiza ne munne chairperson boyongereyo ennaku endala 5 okubanga eggwanga lino sente muzina mukuru Dr. Chris Mukiza weziri ngamba James Malewe babeerawo ensimbi nga zikolebwa okunoonyezebwa ekimamukola ku lw'obulungi bw'ensi eno Uganda naye abantu tugende tubalibwe tufuna amakulu buli myaka 10 Mukama Katonda seba akume webale ekiseera kino ekimpeereddwa mukulu Medi awamu ne management ya 89.2 CBS.